kino ekibozi kya Museveni mbw ali mu lutalo ne Kenya kulwa Indian Ocean. Eyo diversion temubiwa makulu. Tujimuwe Indian Ocean ya Museveni. Omanyi obeera n'omwana omuto nga mutambula mu taxi oba mu motoka nagamba nti emotoka yange kati ono omwana tomukaabya omugamba ye emotoka yiyo okitegeera oba emubanga mubadde mutambula naga eri kalina yange gugamba ye kalina yiyo mujje okugira temukayana no ekyo sirowooza nti tulina nokiwaako debate nga batandise okukikola bakiwadde debate ey'amaanyi ennyo TV nazo zitandise okiwa ono kaziwe nange so ekyo tetukiwa nnyo debate. Ono manyi always buli walabanga internet emukutte nga talina byakugira nga atandika okuleetawo ekibozi nga akuliyetengawo ekibozi nga bakisasulira babuloga balala nga bakulaga nti it's a big deal. That's not a big deal. Tujiwe unless ng'otugamba nno gwe tewasoma geography tomanyi Indian Ocean gyeri tomanyi na Uganda waiting for 1000 years. Uganda is a landlocked country bakulaga nti nekyazimbisa airport eno kulaba nti bakuliyetingawo route to the coast. So Museveni mumwe Indian Ocean yiye tujimuwadde. Mukitegeera kyenjaga tutunulyenze mu Uganda kiki zino statements endala ziyafulumiza kuba basinga tebaziwadde makulu. Bwe yatudde mu gundi emu n'agamba nti ba Europeans be bakola ki be bateekawo akasamba tuko mu ggwanga erya Tanzania kubanga bagala kutwala amafuta ga Uganda. Ono yatufuga bwatu ye myaka gyali mu kitegeera nabagamba Museveni's worst nightmare si mu abantu si mweta batya wabula kyasinga okutya senga musituka kiki ekiddirira kyasinga okutya ekiroto kya Museveni be bazungu kiddamu ekiroto kya Museveni ekyentiisa ne dictator inaina ku lukalu lw'omuddugavu kiki be bazungu bano ngenda kubaleetera ebifaananyi bibiri kambi batere wano ngenda kubatera wano ekyaddumbuye n'ekya Museveni okitegeera ekintu ekyo ono bamutadde mu submission yayingidde submission okitegeera kubanga bulijjo abadde yeewagawaga nga alaga nti ye wa kitalo nnyo azze tugenda mugira deni nono Museveni wane eno kugundye Museveni ono njagala mujjukire nti yali ajja ku ntebe abazungu bano be bamuleeta ku ntebe ekyo tokikala namu oba oyagala kiwakana kayana na keyboard yo sinze okitegeera mu mwaka gwa 1998 bamala okubba akalulu bakabba Ssemwogere tebakabba Museveni lwe olwokubanga Museveni yali abadde mu zino government season nazo okuva mwaka gwa 1962 Museveni mwali mu government zino okitegeera since 1962 ono mwali mu government zino abadde amanyi yali amanyiwe ya power lies ekyalema ba Andrew Takome Kayiira nti wadde Andrew Takome Kayiira yali aliko favor era nga akkiriziddwa naye ye yali tamanyi mangi gakola kijigalinga akimanyi nti ajja kukuba emmundu then apevinga eizwe to power okitegeera nga ye kyekyo kyamanyi era yali amanyi nti kibeera bwe kityo kiri straight kuba mundu genda wa naye Museveni ono yali amanyi obuyinza buno gye bujja bukyuka mu gavumenti ezinga zonna yazibeera mu zonna nga n'okulumba olubiri nakyo yakirimu okitegeera yakirimu ekyokulumba olubiri lwa kabaka nga Apollo Milton Obote akola orders ezimu ze bakola baziwe Field Marshal Idi Amin Dada ng'akola ekikuba by then yali akulira amagye bakuba olubiri olwo okitegeera ekintu ekyo so Apollo Milton Obote bonna government zino Museveni yali amanyi changes bwe zijja kati atuuka mu nsiko wano mwaka gwa 1998 ng'akimanyi tasobola kukwata buyinza buno nga talinaako feva y'abaki talina feva y'abazungu kuba tumulabe mu occasions nyingi nnyo ng'ali ne bana abazungu mu bifaananyi ebikadde tubirabye bya black and white nga ali abamu ku Reagan president yali president wa America ng'ali ne Queen wa Bungereza ebifaananyi bingi nnyo bye tuzze tulabye by'omwaka gwa 1998 awo ng'otambula paka ku 96 yawambira okitegeera nti yali amanyi poliisi eno weekola kiweekola kati essaawa eno waba nti nno Kyagulanyi amukoze kyennyini kye yakola banne kitegeeza nti omusajja ono alivinga mu dinayo ali mu kutya kw'amaanyi ekyo bula buli wabeera abeera aloota bazungu bano okitegeera aloota bazungu yamanyi nti kati asobola okuyetingawo gundi abantu ne tudda ku saidi ne tusobola okulwanyisa abazungu kubanga nakugamba nti ono ye akimanyi nti senga abantu tukeera ku makya ne tugamba nti kati fuluma asobola okufunamu akawembeekereza wakola kiwasobola okugira nga atutwalira nga atubba okitegeera kati era yagambye nti okwekalakasa kwe Tanzania kwonna abazungu bano bateekamu bali abaana bajjenzi ssente okukola ki okusobola okwekalakasa mbu babba amafuta ga Uganda jjukira ono yagabba ali mu kubba amafuta gafe ali mu programu za kubba amafuta gavuge agateeke Tanzania okitegeera kubanga akimanyi nti wali Tanzania yabeera mu control yakyo yenaffe tugamba nti no pipeline kikafuuwe okugenda mu ggwanga erya Tanzania nga amafuta gaffe ga Uganda yo already yagabba dda kakati ate agamba mbu abazungu bafokasinze ku mafuta gano kola ki okusobola okumujja ku bukulembeze bagatwale naye naffe tugamba mukulu this is the time we finish and we get what is ours buli kimu those minerals belong to Ugandans not to Tanzanians so let us leave Tanzanian issues for Tanzanians ebya Tanzania tubirekera aba Tanzania then naffe tuditinge nebya Uganda you have unfinished business wano mu Uganda watubba entebe wabba entebe ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert kati ezo stages otuteekamu byotutunuuliza eri mukulu tugamba twagala ntebe ya mwana ekikyo kye tuliko era we want to free Uganda from dictatorship okitegeera ekiro so ebintu bino byonna yabipanga kyoba olaba
Esawe no Samei Ruto ye ngatandise okulya statement ziri kwa kimanyi amanyi consequences amanyi repercussions Samei Ruto okitegera yensonga lwaki yabiddusemu mangu nnyo n'agamba nti ekyo kyote kisoboka video era nagibatereddeko mwagirabe naye ono yewe yazze kukola comments zo bokwa remarks ze yagambye nti bazungu bebabigira ekyo kyekiroto kyona ekyentiisa nkiddamu ono kyekiroto kye ekyentiisa abazungu abo okitegera so gwaddawo n'ogira n'onyoma police simanyi bannayuganda atugenda byekolera n'abagamba mmwe Newe mukeera ku macha ne mwekalakasa emyaka 10 ng'omuzungu agambye nti temujja kugituulako temusobola nkiddamu mujja kungambye no Uganda yaffe Uganda si yammwe bagibawambako dda abazungu bagitwala dda kyovula crested crane ene ina akanyonyako kayimiridde bwe katyo yali simbo nti muri colonized akanyonyako kayimirya mwaka wa 1894 lwaki flag eno temwagisuza okuteekawo simbe yammwe so temudangawo ne mwerimba nti Africa eno esobola okufugwa ng'omuzungu ono takkiriza wabula tutunulya gundi 5 okitegeera But determinant forces wano ku lukalalo lw'omuddugavu be bali abasatu France, Bungereza ne USA tukitunulire waneno ewa Dumbuya. Dumbuya ono mujjukira yawamba obuyinza mu kudita. Okitegeera yawamba obuyinza mu kudita era abadde n'okusikomugwa kungi nnyo ne bakoloni masters bano. Njagala mujjukire yabawandiikirako nga yakamala okukwata obuyinza n'abawandiikira n'abagaba bagende ku mmeeza bakole ki bateese. France ne mugamba nti tukulicognize nga president era ebyaddirira mwabira bakwali kukunga abantu kugenda kukola ki kocha embassy ya France n'okugigoba mu ggwanga erya Niger ne Mali wekyali ne Burkina Faso wekyali okitegeera nti France yali eganya kulicognizinga government zino wabula bone basalawo ne bakola ki ne baga katika tugobere ddalo vile wano naye amajesi ge galumba nakugamba nti gwe omuntu wa bulijjo ffe tusobola okukwata embassy yonna ne tugifulumya tusobola okukwata ensi yonna ne tugifulumya nga tewali sasirivuze naye senga amaje g'ensi gakeera ku macha n'olumba embassy awo kitegeeza olumbya America olabaawo ensambyawo ewali ekitebe kya America awo senga amaje ga Uganda gakeera ku macha bino muhozi kaine lugabi yali yepankira ku Pope ono Pope ambassador wa USM mu Uganda oyo byali yemwapankira ko senga abasindika SFC ye gwali gugenda kuseka ng'emundu egenda kutokota yennyini kati yamanyiri mitsi kati kyobola bayajjanga yepikire n'abantu bana Uganda bajja kugoba lwaki wagambye ku muzeyi wabwe n'ateekayo ne bino mu babalamu babataddemu ssente mbajje beekalakase lwaki ambassador wa USA agamba kwani kumuhoze nga bakimanyi byonna bali mu comedy nti that is orchestrated comedy nenga twakedde ku machanga tuli serious fe bana Uganda ntugamba kati mufulume bagifulumya okitegeera ne bagenda naye ate amaje tegasobola kikola so bano bajunta b'omu Mali Niger ne Burkina Faso bwe bakikola basobola okukasuka France ebweru okitegeera wabula ate bwe bamala okukasuka France ebweru ate beefuulira abantu okitegeera beefuulira abantu bano abasuubiza demokrasi ennyini ate baatuuka ne babijjawo nga bamaze okufuna ki influence ya Russia eno yayitira mwana ono gwe bayita Ibrahim Traoré atandika okukyankalanya Sahel region ajja amatwale gali aga France agateeke muki abeerenga agazza mu communism nakugamba ekintu kino kyali kikoleddwako wadde tekyasucceedinga Thomas Sankara yali akigezezaako kukikolera era ne bagamba nti Ibrahim Traoré bwe twatusomye history oba ebyafaayo tebiri mu favor ye ngenda bagamba nti gana amatwale gagenda kukola ki gagenda kumuva mu ngalo ate nze namugamba nti amagezi ge na suggesting wagenda teeka ku tebo mwabategeera Olufalansa mu mugambe nti wabanga mugezi atule ku tebo ne France adde mu kalulu then balabe ekyokola nga Dumbuya we yakikoze so Dumbuya yatuuse n'awanika naye okuwanika kwabwe kwavudde ku ki kwabaddemu element y'omu America okitegeera kwabaddemu element y'omu America atya America alina trip ze yakolaawo ze nabalagako yes mabaze mu following na zibalago trip zino ziyajja akola mu zino ensi 3 zino Sahel region ezaali zeekutudde ku France oba ezaali zaagala okuva mu democracy nga zo zigamba nti zigenda mu communism nga zo zikkiriza mu kintu kibayita military rule nti amagye galina okufuga eggwanga ye civilian talina amagezi tategeera bo tebakubako kalulu so kyatandikibwa Ibrahim Traoré akalulu n'akajjawo naye soka kugamba nti akalulu kano kagenda kubanga kategekebwa Ministry ya Internal Affairs yetwala security agencies zonna okuli amagye poliisi ne basikali banene abakulu ba security so yagamba nti ministry yegenda okukola ki yegenda okutegeka akalulu which kyanyiza nnyo America n'esindika ba delegates mu ggwanga erya Burkina Faso era Ibrahim Traoré yagano basinkana n'abatrashinga so amalo batrashinga ebyaddirira mu abiri abantu kwe kwali okufiirwa ekitundu kya Northern Burkina Faso era nga nakati kikyali mu control y'akabinja ka JNIM kano bali bakayisenga ka jihadist group bali bakayita ka terrorist group naye kati wetwogerera bakola ki bakajjako owa terrorist kakati mbu bannansi ba Burkina Faso bagala independence nakugamba nti ekintu kino kikola ono muzungu yamanyi kikyakukola asobola okufuula terrorist asobola okufuula omuntu eyerwanirako eddembe lyo ekyo kyonna according to his favors oba interest ze zidiriddawa kati bakiraba nti mu Burkina Faso no interest zaabwe zigenda kubeera mu kana akabinja kati kana akabinja ne bakajjako bwa terrorist group ne bagamba nti bannansi
ba Burkina Faso begase mu Sahel region manyi ono yagatta ensi zonna ssatu nakola ekintu kye bayita Sahel region kati ne buno obubinjo bwali bubatigomya nabo ne bwegatta ne buwere bumeka busatu kati nabo bwina Sahel rebels nabo gye bali waggulu ngabo bayita akabinja ka JNIM ako kaba jihadis ako so kagenda ne kasalako Ibrahim Traore bases yali alina waggulu mu Northern Burkina Faso era okufa kwali kungi nnyo almost abasirikale bisatu bakafiiramu ku side zombi era ekitundu ekyo bakimuwambako ng'essaawa eno tekiri mu control ya Ibrahim Traore kati we bajja mu Mali Mali naye n'abagamba nze sijja basinkana mukama wange Traore kyagamba nange kyengenderako ffe tuli ba Russia tuli bagundi ba Russia togenda tubuulira gundi poliisi eyo mbiteeka be tebigenda kukola ki tebijja kubanga bitukolera so we bakola ekintu ekyo wa Mali America yabaviira n'egenda then yamaliriza mu Niger n'abasinkana ne bateesa simanyi biki be bateesa ku besta sobola kulimba kwasagala nnyo kukolezesa ku propaganda njagala nnyo mbere ne facts naye nga kye ekintu kye baligeko kye bapostinga ku gundi ku X ya USA kwe kwali okulistowalinga democracy n'enfuga ey'amateeko ba civilian rule okitegeera kye kyali kibagizeeko ekikulu era ng'olunaku olwaliro we twogerera nti Domboya ye asazeewo adde mu civilian rule bamukubeko akalulu okitegeera abantu ba mu Niger batandika okulonda wabula ate we Mali ye yagaana kiri bubi kitokota era nga twogera nti kati ne ya African Union yatuuse okuwandiikira international agencies oba organizations okulaba nti bayingira mu mbeera egenda maaso mu ggwanga eryakiri lya Mali naye nakugamba nti bwe bayita international agencies zino manya America France na Bungereza bali mu kuyita bajje kubanga bana ba communist bano influence bagina nnyo y'amaanyi especially nti kana amatwale sigaabo kati basobola kujja kola ki kubanga babingira so African Union yatuuse n'eremererwa embeera egenda maaso mu ggwanga erya Mali nakuka essaawa zonna zigenda kutokota ono wa Mali alina options bbiri option esooka yakuddayo mu civilian rule ngono wakikoze oba option ey'okubiri yakola ki yakumujja kukumpaka forcefully kati kyalina okuoptinga kyokudda mu civilian rule ategeka akalulu bakamukubeko bakole ki akawangule nenjagala otunuulye Doumbouya kyakoze mu kalulu kano njagala otawe Doumbouya kyakoze mu kalulu kano Doumbouya akutte opposition ibadde muteekako amaanyi n'agenda ne bagenda mu kooti ebalemeseza okukola ki okwesimbawo the leading opposition party bagiganye okwesimbawo ku Doumbouya then waliwo ne critique abadde asinga omukritisayiza kubanga batugambye abantu abawera 58 babadde bavuddeyo okukola ki okulaga interest mu kwesimbawo kwabwe okusobola okukola ki okutwala obuyinza bw'eggwanga lya Niger ngabula Doumbouya nga bayita ne mu kooti yaabwe mu Supreme Court yatuuse nekola ki yabalemeseza okwesimbawo kakitegeeza ono Doumbouya agenda kujja n'abantu nga yabeerondedde bamukompitingeko okitegeera yabeerondedde so tumusuubire okuba landslide nti abantu bamwetaaga nnyo ekyo tukisuubire nkiddamu Doumbouya tumusuubire okuba landslide kubanga buli abadde threat gyali akoze eki amujje mu kalulu kaneno tugenda mwesimbako ekyo bayita democracy mujja kukiwulira naye nga kino kiri ku advantage yaabwe kubanga ekisooka akkiriza okudda mu kalulu yes akkiriza okudda mu kalulu kati kigenda kukola ki kino Doumbouya ekyakoze kiyamba opposition nkiddamu wadde abajjeemu okwesimbawo kibayamba nti political party jukira bano abademocrats bano policy yaabwe ekolera mu kintu kye bayita multipartyism kati ekolera multipartyism kati kigenda kubayamba okutandika okustructuringa freely nga tebakubiddwa ku mukono mukigira batandika okuzimba gundi bakole mobilization campaigns okitegera okusobola okuddamu okufiltrating abantu senga bana infiltrating abantu bano bagenda kuddamu bazuukusa obwongo babalage obuzibu obuli mu kufugibwa mu namaje bajja kubeera mu bisanja bitono nnyo bajja mujja kubanga balonze ekisanja kyabwe kigenda kubeera nga kya myaka 5 byomu kyagenda okufuga era buli luvannyuma lwa myaka 5 bagenda kubanga bayingirira akalulu wabula kaleno ko aba opposition basooke bakeesonyiwe Doumbouya ye agambye nti agenda kwesimbawo ne so ati kifane sekamu naye nga kiri fane but nze nkugaye kino kyonna kyakoze ba opposition bakifuna muti ekisooka the fact is akkiriza civilian rule nti amaje tekyetaagisa so agenda kuddayo mu mbeera ya civilian agiyesimba naye nkugaye kino ekisanja ekisooka eky'emyaka 5 alina okubakala kati agenda bakuba akalulu agenda kubeera democratically elected leader nti abantu bonna babadde balinamu hope abakoze ekyabajjemu ne Kenya wekyali nti Kenya eno baali bamuforcinga agenda mu kintu kye bayita multipartyism Daniel Arap Moi baali bamuforcinga njagala ojjukira ekibiina ekyaliyo kye bayita KANU kye leading Kenya to independence since then kyali kikulirwa
nze Jomo Kenyatta yali akikulira ekibiina ekyo so bajjanga bakiusa obuyinza nga bazimba ekintu kibaita institutional dictatorship era nga tebakkiriza ebibiina birala kukola ki kweta yangawe kiri mu Tanzania nti TANU kakati chama cha mapinduzi yokaye ekola ki yefuga okitegeera bazimba ekintu kibaita institutional dictatorship nti ebibiina ebisigadde temujja kukola ki temujja kufuga okitegeera ekintu ekyo kati ono Dumbuye kati naye kyakoze kati bano balina okukozesa gundi eno gaapo eyo gye balina okutandika okuyingira abantu then bagende batandika okuzimba eggaali bazimbe eggaali ku bitundu ebyenjawulo ebafune civilian rule kati ekisanja ekinaddako akalulu ako bayinza okumuwangula lwaki nti already bannansi bagenda kuba bakoze eki bamaze okwetegeka then bano basisinkanye bekikwatako okulaba nga police ene ekola mu direction gye inokola kije inokolera munaffe twa sacrifice nze emyaka 5 mirambirira okitegeera nga tuli mu revolution eno tu sacrifice nze emyaka 5 okulaba nga tukola ki okulaba nga police eno tuji challenge nga ne ba police makers banene okusobola okubakyusa okudda ku side yaffe so pressure ebaddewo era nakati ekyali waawo mu Sahel region kwe kwata abantu bano okuba forcing okudda mu kalulu badde mu civilian rule kubanga nakugamba nti akalulu kano bano eno police ya democracy e benefiting nnyo ba capitalist aba sente abalowooza ennyo ku sente nti ffe twagala sente capitalist nakugamba ye tabeera nnyo watafunira kati ono wa France jukira njagala jukire nti uranium gwabadde akozesa mu nuclear energy power gwabadde akozesa mu gwanga lya France so uranium ye naye abadde amujja mu gwanga ya Mali Niger ne Burkina Faso Sahel region yo kati baji mutwala ko ensonga bachi abadde apapala nnyo n'okusobola creatinga akabinja kano kati ono wabanga kkiriza Niger jukira Niger eno yesinga deposit ennene gyabadde nga akola ki gyabadde nga akozesa okujja uranium deposit ennene ya uranium abadde ajijjanga mu gwanga lya Niger eri walala nga akola ki nga ayongere bongezi kati baba bakkiriza okudda mu police kitegeeza bafunye ba negotiating terms zibalina okukola ki zibalina okubeerako oba Niger okulaba ng'ekola ki ngeddayo mu kalulu badde mu kwase nga France according to the French policy okitegeera ekintu ekyo kati waba waze ekitegeeza nti colonial master kati bali in good terms kati kyagenda okukola bannansi bane balina okwebeereramu kati be balina okwebeereramu bakikoze batya kuba France eno yo kasito okkiriza n'ogamba nti okay ngenda kuddayo mu gundi ate eno France eno erimu olucommunist olutono kubanga esupportinga nnyo ba dictator simanyi lwaki ng'ogirabira yabadde n'omukono gw'amaanyi nnyo mu kuddako kwa Paul Biya okitegeera oigwanga erya Cameroon yabadde nakudda kukwama only that nti omuntu yasobola babitinga yefaye owa Senegal okitegeera yabakwata n'abafulumyamu n'amala n'abaza ku tamuzize okitegeera ekyo ekintu kati ono waneno owa Niger alina okuba kati nga naye yaterezeza bulungi ne France naga okekateeka wa akalulu obalage nti okoze kintu oyingidde nga kano ketubadde mu Uganda okumala emyaka 4 batulaga nti tubeera n'akalulu naye nga tetukyusa president yasigala nga ki nga y'omupaka bana challenge nga ki police zino kati opposition eno kyeyina okukola isina okusoka ne structuring ebala okustructuring n'etandika okulumba police zino n'etandika okubanga ezi challenge nga zikole in the rightful direction okigenda okukola ki so kugambye nti kino it is a step gye bafunye okukola ki okusemberera okulaba nti no badingirira ddala ekintu kibata civilian kuba agenda kwejja mu uniform yes agenda kujja mu uniform z'amaje adde mu ngoye eza bulijja adde mu masuuti naye nga mugabe tubeera na ndiga tubeera na musege ogwekwese mu ddiba ly'endiga ono bwati wagenda okubeera okitegeera kati bano bo balina okulwana ennyo okulaba nti bakakasa nti ono si civilian munnamaje okitegeera ekyo ekintu nga bakikola batya through sensitization and challenging these policies oba n'abazi challenginze bulungi emyaka 5 gino si mingi nnyo tegiba mingi nnyo kubanga naffe tusobodde okukola ki okugigumiikiriza emyaka 5 so bana bachallenginze bulungi policies zino kitegeeza zijja kuba mu favor yaabwe kitegeera kati nga basobola n'okusitula mu maaso zino senga Dumbuye akalulu akanaddako aneefuula okitegeera senga aneefuula nga basobola okusitula mu maaso zino ne zijja ne zikola ki nezeekalakaasa okukulembezebwe kuba katujjukire tukkirize tugaane essaawa eno wadde bakkiriziganyiza France eno kuba nti eddamu eyingira interest z'abademocrats oba addamu okuyingira bakkiriziganyiza ne France nti eddamu okufuna interest zaayo mu ggwanga erya Niger naye tebali mu good terms jjukira abazungu bano zekyembamanyiko ekintu kimu tebasonyiwa tebeerabira ate bakulekawo ne bakwerabiza ggwe omanye n'abaddugavu beerabira mangu basobola okwerabiza n'olowooza nti bakwagala nnyo naye nga balina kyebakola kyebakumira nakugamba nti bano bebakyasinza okubeera worst but we need them that is it in fact tosobola kugijjawo oba okyagala oba tokyagala tubeetaaga that is it because they are our colonial masters and they are the policy makers they are the global leaders they are called the UN United Nations we bagiyita United Nations kitegeeza tufe tufuga amawanga gonna kati oba oweetaaga oba oyogera ki obeetaaga nkiddamu obeetaaga especially gwe munna Uganda abantu bano obeetaaga oba bakwagala oba tebakwagala obeetaaga kyokulaba ono afuba nnyo okulaga nti asiiga akasa
basobola okufuna continuity akwate Uganda enagiteke emikono gya Russia era still era obeera nabo wadde ba Russia n'aba China be baliwo era still obeera nabo lwaki kubanga wona atunula wanene ku UN era aba Russia n'aba China bakola kikwe bali so tetulina we out gwe kyolina okukola ki kutunulya bani abakufe balinga America n'Abangereza abakufe balinga nti yes tugende nabo period mukitegere ekintu ekyo Russia na China yekufe balinga nti yes tugende nabo period naye nga tosobola kubiwona everyone needs this top 5 but fe bannansi twetaaga ne soka ne tubatunulya ne tugamba okay bano ba top 5 tubalese police ki egendo tufe balinga fe nga bannansi ekyo nosoka n'okitunulya then womala n'ogamba police ki etali mu favor ya fe nga bannansi ekyo nakyo n'okikwata ki n'okikwata n'okitunulya n'okikubaganyako ebirowoozo then no deciding nga fe tugamba we are standing with the capitalists we are standing with the democrats Uganda must be a democratic state so ebyo ebivuddeyo mu ggwanga erya Niger omu bamaze okumunyiga owokubiri taasulewo taakeese yali ku mumwa era essaawa yonna yonna zitokota so wano ye Museveni atugambye nti ebyabadde Tanzania byabadde by'abazungu okusobola okutwala amafuta ga Uganda so muna Uganda zikyagamba tobeeremu protest vote egenda okututaasa olaba manvuli tikinga and we are non-violent nkiddamu we are in a non-violent revolution tugenda kukwata fulaga tetugenda kukwata bibiri wadde okwokya ekibuga wadde okwokya ewantu wonna wonna because eyebeera riot not protesting for God and my country Uganda. Oli ku Yugi Updates TV gwatana toyingako kiri awansi wala ekigambo subscribe ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mumwe bali kwekuumira ku Yugi Updates TV sigenda kwongerako naye osobola okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo likinga sharinga commentinga mbagala nnyo mweraba